Okay, yes, yabalunja batulaba Ibra K Mukasage manyaga ngeno josinzira okubanga otulaba nkwanirizzaako yakachaga chake sawa eno era nga nkugamba nti oli kuwolokoso exonosos muyuji gwe mukutu kwaffe tusinzira Kampala Uganda East Africa world over ndoleka tubuna ensi yonna era nga tweyama okubatuusaako abatutumufu abakola amawulire akantu ako njagala tukakwotinga ennyo amawulire gatambulira ku batutumufu buli mututumufu yaba akola amawulire namikwano gyange awo mutera commentinga wansi awo ne mugamba naye ffe namwe abatali batutumufu tulina enteekateeka yammwe ejja mu maaso awo naye nga mbagamba nti mwebale nnyo abakomentinga mwebale abasharinga mwebale n'abatambuza waako no bosa live webale nnyo training showbiz webale nnyo Segirinya fans page namwe mwebale nnyo Rita Love Kagwa thank you so much Kakensala Japan yourself n'abakulu abalala banji nnyo abasharinga waako no Hard General Rasta thank you so much mwebale kubanga ffe tumuteeka ku YouTube mwe ne mumujjaawo ne mumusasanya ku Facebook ne mbeera nga mu streaminga live thank you so much olunaku olwaleero tugenda kubanga tunyumyamu n'owekitiibwa Senga Kulanama Kezia Nabona era nga tugenda kuba tutunulira ensonga z'ejjinja kitalo nnyo ddala twagala omukama Katonda omwoyo gwa mugenzi Bujagali agulamuze kisa ebyamusobako byonna ku nsi abimusonyiwe era amugaziize kaburiye abasiraamu bwe tugamba Senga agenda kubanga tuyisaamu mu mbeera eriwo n'ebiyitingana nti yasikidde Bujagali tugenda kuba tutunulira embeera eyo nebaza abantu ab'ejjinja abatu welcoming and supporting here and there twajja okushootinga okumanya akawonvu mukulu Bujagali era nga essaawa eno Senga Kulanama agenda kubanga atuyisaako mu mbeera eno tumusanze mugonvugonvu alinamu ka kofu Senga kofu gwe bayita batya mu Luganda yerubyamira bagambire ddala nti nafunye olubuto lwa lunaku lumu ndi mugole kyewuunyisa olubuto lw'olunaku olumu olulabira ku ki anti nze ndi musawo ndumanyi ate nabageddodula balwa abalongo mulimu akawala n'akali owaye mukuliko emikolo emikolo twagimaze ibula omanyi Lutaaya yayimba ne mukyala we oluyimba nti omukolo ogulimenya ebitooke ogwamwe tegwamenya bitooke gwamenya mivule na misizi kubanga ebitooke binafu nnyo n'empewo ebimenya mukuliko omukolo Senga omukolo twagumaliriza era ndi mulwadde nga bwobira biba bizaamu amaanyi tebikanga ab'okusaidi y'omusajja baba basanyufu nnyo ne bagamba nti waliwo akayimba ke bayimba nti omugole tulese muto bw'ataazaale nga tumuzaayo kati ate ibula nno nga tonnagenda wala okimanyi abantu balowooza mbu nze ndi mukulu nnyo naweza n'emyaka 2 oli mwemeka ngenda kweza 18 Kibebbi ekitiba obutibi kibebbi kya Jjumba owa Senga enzikiriza yammwe gye mukkiririzaamu egamba etya ku basajja babasa omukyala nabo omwomu oba ate Jjumba talina nze nzekka omukyala ogwo kubanga alina obusobozi yandibadde alinawo olulindi mulo lw'abakyala naye enzikiriza yammwe egamba omwomu muleme kubagana muleme kulwanagana kubanga enzikirize yaffe tujagala mu ntalo buli lwoba n'abakyala babiri basatu ziba ntalo kwekuba so mwagala mirembe myerere ne mutakona gwawo ku bakyala basoba mu omu anti buli omu abasikaza waabwe buli omu yayagala asinze kati gwe n'osigalirawo empute Senga kitalo nnyo ekya Bujagali kitalo nnyo ekya jjajja wange Bujagali twamuziise olumbe twalumazeemu ennaku 8 abantu bonna ne beewuunya lwaki Bujagali yasikisizza omukazi ono lwaki yamulekedde ebyobusika lwaki yamulekedde emisambu abalongo n'amayembe Bujagali yandaba nga ndi musobozi Bujagali yali musajja nga ali straight Bujagali yali tanganga nkiikira ssente kyekyayavuwaza Sudiiri kuba yamugamba munnaye wano togulaawo nti nja kugulawo togulaawo nti nja kugulawo namuga ojja kwavuwala ne banka bagitwale olabika yeekuwaga omugga era n'agulawo naye omuyindi eyasala omuti ogwo ne gugwa ku ttaka nakati mulalwe ejjinja yeyambudde engoye atambula olw'okusala omuti guli ne nannyini kugulawo naye ndowooza bwategeere byamutuukako Senga abantu bali agadde okumanya Bujagali nga tannafa
mu kiraamo kye mwe yateeka nti mundu isanga waggulu kungulu ennaku 8 oba kalombolombo kammwe? Kalombolombo kaffe kati Bujagaali abadde musajja w'amaanyi nnyo nga tosobola muziikira ku nnaku 2 oba 1. Abadde alina okumala ennaku 8 nganze kulannama bwe naafa nina kumala nnaku 5 kungulu. Wakiteeka mu buwandiiko oba bw'oyagala olw'ekinaabeera? Ffe tuli bakulu ate ab'emisambwa oba tuyita abalogo kivula n'emirambo gyaffe tebagitreatinga mbu baagikubye empisa eguleme kuwunya gubeerawo kungulu ate teguwunye. Tuyina power tuba tulagako n'ensi nti amaanyi weegali n'emisambwa gikola. Esibu. Thank you. Abantu balagadde okumanya Bujagaali yamaze ennaku 8 kungulu. Okuzika kwa Bujagaali bino ffe betwawulidde nti aziikibwa kiro, matumbi budde, taziikibwa misana, aziikibwa abantu ba lubatu. Twali agadde okumanya lwaki aziikibwa kiro, y'ensonga esookera ddala, era baani abo ab'enjawulo abamuziika oba abamuziise. Ekituufu kiri nti Ibula wakuba twabula naye olubereberye kyali kizikiza. Ebintu byonna ne bw'oba otonda mu nzikiza. Kati omuntu yenna ow'amaanyi alina kuziikibwa kiro mu nzikiza. Kati nze kulannama nga nfanga mu nzika essaawa 8 muba temugenze kubwa misambwa ngolo gitukaka nabo gitukuba emigo gyennyini emiganda. Ffe ab'amaanyi tuziikibwa kiro matumbi budde essaawa 8 wakati mu budde essebo. Kati Bujagaali wali tosobola muziika budde bwa misana, ate Bujagaali yali alina kuziikibwa baswezi bokka. Nange wadde yannaama naye nali sisobola kutuuka okuba ate siri muswezi. Kiri mu kalica yaabwe ng'Abasoga kuba naffe Abaganda tulina ate kalica era ndala. Kalica yaffe tefaanagana naye Abasoga byawukamu. So okusinziira ku kalica yaabwe y'ensonga lwaki tewaziise? Naziise kuba nze watuuka ku ntaana. Inatuuka ku ntaana n'enjoolawo ekitiiyo naye ekiro mu kuziika saaliwo. Anti nagambye engeri gye ndi lubuto kati ebintu ebyo binsumbuwa mba nina okuwummulako ng'obudde bukyali. Abantu balagadde okumanya senga wasikidde Bujagaali. Bujagaali yaleka abaana bameka abava mu ntumbwe ze? Abaana 4, 3 bawala, omulenzi omu. Yazaala abaana 5 naye omulenzi omu n'afa. Kati abaana abo bonna bali mu buvunaanyizibwa bwange. Balwadde bafunye ekizibu n'ennamwandu. Thank you. Abaana abasigaddewo aba Bujagaali abawala 3 omulenzi omu. Kijja ki Bujagaali wamusikidde mu nsikira ki? Ey'emirimu gy'abadde akola oba okusikira yenna? Kubanga tulina obusika bwa mirundi 2. Bagamba nti ono yasise enkoba ku layini y'abataata, ono yasise ku layini y'abaana. Wasise mu layini ki? Saamusikidde mu musaayi wabula namusikidde mu misambwa. Mu mirimu? Mu misambwa nze nagisigazza kubanga ye yanguluuminga. Era ye yantikira okubeera President General w'abasawo b'ekinnansi. Era Bujagaali sirowooza nti eriyo media yonna we yali alabikiddeko oba TV yonna ng'atikkira omusawo w'ekinnansi yenna. Yatikkira nze ng'awulira amaanyi gamuwedde. Okumulaba nga ntikkira yali yantraininga dda nga yanteekateeka dda. Bino mwalaba bulabi nti Bujagaali yatikkidde kulannama naye nga ye tamalaga kutikkira nga tamaze kwetooloola. Kumanya bw'oyimiridde. Alina okusooka n'amanya ddala oli muntu wa misambwa. Olina amaanyi, oliko empewo, osobola okuvumula omuntu ne bw'aba Bungereza ne bw'aba Amerika asobola okumuvumula nga gw'oli wano. Awo Bujagaali aba akutegeera ky'otegeeza. Kyevuula baffe tujjanjaba abantu wadde oli wano ne Bujagaali abadde ajjanjaba omuntu ng'ali mu Amerika nga ye ali wano n'amujjanjaba n'awona. Era nange bwentyo bwenkola amaanyi ago gonna nali nga yina wadde sinnamumanya naye yannyongeddemu. Kati nno ndi mulogo muzibu era munneegendereze Ibula. Senga abantu balagadde okumanya wasikidde Bujagaali n'otwala emizimu. Watute emizimu emeka? Sina kyokka. N'emisambu emeka? Sina kyokka. Nze nina okulabirira ewa Bujagaali. Ennyumba zalese nga teziwedde nino zimala. Amasabo ge yaleka nga tegawedde nino gamala. We bamuziise nino muzimbako ennyumba ng'ate y'amategula. Bujagaali agenda kuba kyakulambula. Wagenda fuuka kyabulambuzi. Buli lwa 6
olusemba mu mwezi ngenda kubandagulira jjinja ewa jjajja Bujagaali nina okutereza nina okulabirira namwandu nina okulabirira abaana ebyo byebintu naye nga sigenda kutwala ttaka sigenda kutwala nnyumba wabula nasigaddewo ng'omusigire eyasise mu busigire. Abantu balagadde okumanya yalese amasabo ameka? Abadde ayina amasabo mayitirivu kuba abadde ayina empuku awo abadde atambulira ku mazzi baga nti atambulira ku mazzi abadde atambulira ku mazzi n'agenda mu mpuku era nange bwenti bwengendo kikolanga. Naawe ogenda atambulira ku mazzi? Buli lwa mukaaga olusemba ku mwezi buli anaayagala ng'okiraba buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi kyekigenda okubeera nga wali otambuliddeko ku mazzi? Butereevu nkugambye yanguluminga. Mugga ki era nnyanja ki? Ewaniwaffe Kiira ejjinja wano ng'otambulira ku mazzi naawe? Ku mazzi oba njagadde nteekako akaliba bw'eba nga si nnungi nsobola okutambula n'ebigere. Ebyo bisoboka abantu bawulira ng'engero. Lwaki abantu bakuba nnyo ebituli mu Bujagaali ono eyakafa compared ku taata we omugenzi ng'abantu bagamba nti ono eyakafa lwe yagezaako okulinnya ku mazzi gaali gamumize ne bagamba nti ate oli taata we ye yayitangako Kyere n'atambula naddeeri nti ono lwaki babadde bakubanya ebituli ntatambulira ku mazzi? Ekyo kya bulimba nnyo. Babuuza bagendayo ne bamulaba babuuza babadde abalwadde be babadde atwalayo okujjanjaba nga babateeka mu lyato ne babasomosa ye n'abavaako emabega mpola nga tali mu lyato. Abantu boogera nnyo Ibula abantu boogera nnyo olaba naffe batwogerera naye ate Bujagaali imagine abadde talabika tabeera ku ma TV naye olabeera naye bamusomoza ne bamwogerako eyo yensi ffe twagimanyiira. Bujagaali yakuwadde emisambu emeka gye wasikidde? Emisambu oyinza ogibala obungi bwagyo tosobola emisambu amiyitirivu emisambu mingi nnyo kubanga abantu balagadde okumanya emiwendo obutakweŋŋanga ne baga nti ono ayina 2 nze ow'ekikumi simweŋŋanga oba senga kulana mayina emisambu 6 nze ow'ogumu sisalimbirayo bankubye empedde. Nze emisambu nina biliyoni namba emisambu ogitereka kuba buli musambwa gumpuliriramu ogitereka we eyo biliyoni ogitereka eyo mu mpuku zaffe mu nsozi muwuliziganya ddira twatondebwa mu ssooka eyo gye twasookera ngikuyitire essaawa zino ogirabeko ginakola egitambula ekiro tuyina egitusana senga abantu balagadde okumanya mu layini y'ebyobufuzi waliwo ab'ebyobufuzi bemukuumidde mu ntebe nga baddukira gye muli mu masabo gammwe ne mubasawula ne bawangula obululu. Wanimbuuzizza nti eriyo bannaddiini bemukuumiddeeyo nga mmwe mubeeza abantu baabwe abo mu kyaki oli najja n'agamba nti munnange ennyamba abantu baddukidde mu kyaki ya gundi bakomyewo naye ate bwe badde wali ku butuuti ne bagamba nti togezaako okugenda mu masabo togezaako okugenda sitaani naye ng'amaanyi agajja nakuteekamu ati omukono n'ogwa misambwa gyaffe gye tubawa obitegedde taata kaakati eriyo munnabyabufuzi ddala nga tayise mu mikono gyaffe ddala oyinza otuulamu mu ntebe ya Uganda okuva kwero si wano paka ku mutendera ki yenna abaatutuukiridde paka ku ntobo ya pulezidenti wangi ensebo teriyo muntu asobola kufuna pawa nga teva eno tekisoboka n'abayimbi bajja gye muli naye bw'ayitawo emisana ng'oli naye oba nga badde bagenda naga nti awo saagala kutunulawo naye ng'ekiro ijasula abo bonna boolaba ab'amaanyi basula mu nsozi naffe. Omuntu yali agadde okumanya senga bw'oba ogereka ebisale abajja gye muli mubakoleko abalina obwetaavu mmwe mubakoleko munnabyabufuzi n'omuntu asookerwako avuga booda ya piki osobola obagerekera emiwendo gye gimu esebo ate bw'otandika okugradinga abantu obusawo buba bukulemye kati njagala nkugereza kantu katono nnyo kuba nze nkola kuva mu Uganda nenkola ne kuba e Bulaaya kati eriyo abasawo nakati abaabula ng'alowooza nti bw'awulira omuntu nti ndi London ndi America ndi Sweden ndi Holland ng'alowooza nti alina ssente nnyingi nnyo ng'alinga agamba nti abeeyo bazinoga ku bitaala naga nti ali Bulaaya njagala obukadde 10 ndyoke nkukoleko bannanga ate abaana abali ebweru babonaabona Ibula abaana baffe babonaabonera ebweru buuza nze bakuba ku ssimu yange ne bakubuulira babulwa n'ekyokulya nakati nina gwe ngenda okupakira okujja Sigundi Canada. Canada. Angambye senga nemereddwa. Ogenda mutekamu ya ticket. Yes, yangambye nze kankome we Uganda.
senga ntaasaba ng'egwe otaasa abaana ababonaabona ne badda ku Uganda. Senga ofunako akadde n'oyitako mu kanisa mu church eyaffe tuliyita sinziza omwami wange Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono sebo ndi mukazi wa buwangwa na nnono yibula ndi toyitako mu kanisa otegeeza ki nkugamba buwangwa na nnono ngamba kanisa ekkanisa ezo ddiini zajja n'abazungu ezo ddiini ezaalinnye ennyonyi okuzireeta wano ewaffe nkugamba nze nsinza mu ddiini ey'obuwangwa n'ennono ez'abajjajjaffe bajjajjaffe abo boolaba abafiira e Namugongo be bawoza mbu nno baafiirira ddiini yaabo Katuliki yali ebadde ki. Omulungi alaba oli ku Lokoso Exonosos Muyuji Ibrahim Kasage Manyaga tulina essenga Kulannama President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Mu ggwanga Uganda. Thank you so much. Era nga tutunulira embeera eriwo y'okuba nti yatikkiddwa eddimu eddala oluvannyuma lw'okuba nti mu mukulu Bujagaali yavudde mu bulamu bw'ensi n'amusikira mu mirimu si mu musaayi. Ggwanga lyonna ngenda kulitalaganga n'ekibooko nno kwentadde obufere bususse wano mu ggwanga lyaffe Ibula. Ogenda kutalaga eggwanga Uganda ng'olwanyisa obufere mu busawo bw'ekinnansi, okulepinga abaana abakyala, okubbako abantu ssente zaabwe mu nziba etali ntuufu, okutulugunya abantu mu masabo mu bukulembeze obwangu bwa Ssenga Kulannama nina okubulungamya. Era jjajje bwe yali afa ekintu kye yanaajanira yagamba nti yakutuka siriiwo naye yagamba mukyala we nti Kulannama mugambe ekintu kimu akulembere bulungi abasawo bange atuukirize endagaano yaffe abatuufu abatwale nti batuufu abakyamu abajjewo ku maapu ya Uganda era nsuubira okukituukiriza. Eno ebbaluwa eyampeereddwa ogirabye kanjiitiremukko abantu. Ebbaluwa eyogerwako yafuluma ng'ennaku z'omwezi lumu Novemba omwaka 2019 era nga eriko amannya Kezia Kulannama Nabakooza, Union President General, Tulibumu National Union of Traditional Healers and Herbalist Association, PO Box 443, Kampala, Uganda. Reference egamba nti National Union of Traditional Healers and Herbalist Association. Reference is made to above subject in reference to yours to the Inspector General of Police dated 4th October 2019. You are to liaise with the respective regional police commanders ba RPC mu ggwanga Uganda and district police commanders ne ba DPC mu ggwanga Uganda according to your detailed program and plan earlier enough together for each event. Each sensitization activity must be held indoors. You should get necessary clearance from the venue's owners as well as local authorities. By copy of this letter, all respective regional police commanders are informed. Nwagira John for Inspector General of Police. Copy 2 bebawandikiddeko ebbaluwa eno kuliko Commander Kampala Metropolitan Police, kuliko the Regional Police Commander Greater Masaka, kuliko the Regional Police Commander Savannah Region, ne kubaako the Regional Police Commander Bukedi Region, that is Busoga n'okuddira ddala kuli, ne kubaako the Regional Police Commander Erigoni okudda kuli, Regional Police Commander North Choga, Regional Police Commander West Nile Arua n'okudda eri, kuliko Regional Police Commander CP, kuliko Regional Police Commander Busoga East, Regional Police Commander Busoga North, Regional Police Commander Ruiz ne Regional Police Commander Kigezi. Mu bumpimpi ebbaluwa eno ye eraga enteekateeka ya Ssenga Kulannama ey'okubanga ayera obufere mu busawo bw'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Era nga enteekateeka eno agikola wansi wa constitution ya Uganda ng'ayambibwako poliisi ya Uganda. Era nga yasabye poliisi olukusa luleese ebizibu ennaku zino abantu bakola enteekateeka nga tewali lukusa ate ne beebuzaabuza nti baasabye. So ye yasabye poliisi n'emugamba nti tukuwadde olukusa okugenda mu maaso n'enteekateekayo. Era nga enteekateeka eno
yakukolebwa mu bifo ebiri enclosed indoors. So ye baluwa eno omuzungu agamba you're good to go, you're set to go. Era njagala okugabira abantu ennamba yange y'essimu. Abalina ebizibu byonna, ababbiddwa, abatannaba nga muli balwadde, mujje tubajjanja ffe abakulembeze. Ffe tetuyiyamu. Ennamba yange eri 0789 67 51 29 oba 0789 67 51 29. Essimu eyo mugikubeko nja kubamba yamba. Ate nze njekwatira bwe mbasinze njikutte omwami wange yabaawo naye mujje abaana abawala mubuliddwa obufumbo olusemmanyi namwe byakola naye abasajja musinga nnyo okutulugunya abaana baffe. Abaana abawala baagala obufumbo tebabufuna. Nze kulannama mujje ngenda kubakolako. Oli Bulaaya, oli mu Uganda naye nga tolina gatuuka wendi, nze nkukolako ompeereza kifaananyi kyo n'amannya ne nkukolako n'ofuna ky'oyagala. Bino ndi bweru bannyima obutuuze, empapula zange ziremeddeyo, nkubira essimu weewala abafere. Senga nga tuvuddeyo eyo tuddeko ku nsonga ya bujagali katini nnyo. Ani yamusikidde mu musaayi mu baana be? Tetunnaba kulonda wani yamusikidde mu musaayi. Kyakutwala bbanga ky'okulonda omusika? Tugenda kumaliriza mu nnaku nga 5 tujja kuba tumaze okisolovinga. Okay. Njala tutunuulire Busoga, mu Busoga region ani abadde addirira bujagali mu nzikiriza eno? Muzikiriza ya region Busoga region. Waliwo omwana bamuyita Mwira. Era ye yakulembeddaawo ku by'okusinza byonna ng'aziikibwa. Yabadde alinga yamuguluuminga mu Basoga. Waliwo ko obuwandiike obukuteeka mu kifo kino eky'okumusikira? Bo bwe buliwa tubuyiteemuko mu maaso. Wano si bulinaawo naye kati buyinza obutabaawo. Ate ffe n'ab'emisambu ekigambo kimala ne bw'aba takoze buwandiike naye nga ne mu buwandiike byonna mu ebiri. Era ngenda kubumba ekifaananyi kya jjajja Bujagaali nga bw'oba tewamanya nti yafa nga bw'omusanga wali ogelooza nti mulamu. Nkiteekewo wali nkugambye kigenda fuuka kya bulambuzi abazungu bonna tutandika okuyingiza ssente kubanga jjajja jjukira abadde ayingiza nnyo ssente wano mu ggwanga essente ez'obulambuzi. Kati era nange nina okukitwala mu maaso kubeera yannonda akiraba nti nze nina okukisobola. Thank you so much. Tugenda kubanga tufuna jjajja Jumba ajje atubuuzeko okuva omukolo lwe gwaggwa senga todduka. Ate lwaki odduka? Jjajja ayite buyisi ajje wano atuule wano mpola. Obwedda nakweraliikiridde ng'alaba ntudde naawe obwedda aninako ebbuba. Owaayi laavu yammwe edda bujja oba etandika butandi? Etandika butandi. Tolaba empeta tolaba ye empeta mwazigulawo ezo? Zino empeta twazigulira ddala obukadde 12 golodi ali wano. Buli mpeta 12? Zombi. Bayinza otutebako emikono omanyi Ibula omukazi kasita omuwasanga omwagala ate nga mukolagana bulungi waliyo ne oil atambuza obufumbo naddala akadagala nako nga weekali ebintu ebyo biba bitambula buki bulungi. Jjajja Jumba ngulamusiza taata obulamu bulungi. Jjajja Bujagaali bwe yafudde kitalo nnyo senga kulannama yamusikidde gwe jjajja Bujagaali yakulekedde ki? Amannya gange yenze Jumba Lubo Waligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Nze paati yange yali ntono nnyo yakumusabira kumutereka mu buwangwa n'ennono. Era nze kye nakoze kwe kumusabira ne mutereka mu buwangwa n'ennono. Maama w'abaana ye kye yakoze kwe kuteekateeka olumbe n'okwongerayo ebigenda amaaso. Era nno Namwandu babadde bamufulumiza mu nju. Ab'ekikanga bamugobye naye senga yakutte balooya baffe ab'ekibiina ky'abasawo b'ekinnansi gwe bayita Tuli Bumu ne bagenda Namwandu nayaddizibwa mu nnyumba ate ekyo bwe kyawedde era looya waffe ne bawandiika ebbaluwa egende wa administrator general administrator ayingire mu bintu ebyo bannamwandu ne bamulekwa babe nga bakwataganira wamu buki bulungi ng'ab'ekika. Oyogedde ku balooya mwetaaga
emisambo gino tegibayamba kuwoza bintu ate omusamba gutuyamba okuwoza ngawe Ibula ani mbanjagala giwugula abawaabidde omusamba beginatuyamba okuwoza nga ne Ibula bwe gunatuyamba okuwoza n'abantu ba bulijjo abantu ba bulijjo bagenda kufuna ekizibu kati nze siri munnamawulire olwaliro singa ongamba nti munnamawulire bakola batya sibimanyi kati abantu abulusi aba batawanya baba bantu ba bulijjo nga bwe tunayimbula emisambwa ate bayinza okufunamu ekitali kitali kituufu era bannamateeka tukkiriziganya nabo kubanga tukola wansi wa gavumenti ya Uganda ekulemberwa President General Yoweri Kaguta Museveni. Thank you. Nga tuwunzika senga oyina enteekateeka eziseeyeeza ku nnyanja ku mugga Bujagali. Of course. Jajja Jumba naye anakwegattako mu enteekateeka oba ye wakulengerera nga bulengerera wakutuula muli atajja kubbira ono talina maanyi gaseeyeeya baagawadde nze nze ebyokutambulira ku nnyanja mpozi nga ndi mu lyato nze sibyetantala bano abaabikoze ne Bujagali banaatambulirako banabbira tubalaba naye ono ye senga yateekebwateekebwa Bujagali ebintu bingi ebiri awo lwakuba nti ebintu by'obujjajja biba byakyama era n'abaabyagala okubira gwokimanyi nti abantu fekka ab'obujjajja ffe tulabye Bujagali ng'atambulira kaliba naye abantu ababulijjo tubadde tukikubamu amaanti owakana waliwo omuntu agambye mboli kitaawe obwa Bujagali bwansikira n'obujamisambwa oyo Bujagali abaddeko abadde Bujagali owa 39 kati tugenda kufuna Bujagali wa 40 senga kulannama atembeeta ensonga zinazituuse gye ziraga nga bw'ogamba nti ono mukuza agenda kukuza abaana bano naye nga si yasikidde oli mu kifundikwa kati senga kulannama atembeeta babujagali abafeera abanaavaayo era wamulabye gwe batutte ku poliisi olunaku lw'eggulu yazze nga yekankanya nti Bujagali bwe yagudde mu nnyanja banyunyuddemu muki munjolole kakati senga kulannama atembeeta ensonga za Bujagali era ali mu kutembeeta okulaba nti Bujagali we twamutadde essaawa yonna tukyakola entegeko okumuggyawo tumuteeke mu kifo kyennyini ekirimu ba Bujagali bali nga bamaze okutuwa ekyapa ekiri gazetted nga kyawuddwako kati senga ali mu kutembeeta enteekateeka yonna ne wakati nga Bujagali omutuufu azere obanga tannajja senga kulana mu kusigala kuba omusambo guziri continuous obulamu buli continuous abantu bakyalwala abantu bakyayagala emikisa abantu bakyayagala okukola embeera ekyaliwo kati senga kulana magikwataganya ate nga bwe tufuna Bujagali oli agenda okutola owa 40 omulungi atulaba tukweyanze nnyo abadde atulaba atutuuse ku nkomerero ya interview yaffe eno mukuliko eyo muhanemuunu kansooke mbongerayo ku kasimu kange 079875751 munkubire okwetolola ggwanga Uganda okwetolola abali e Bulaaya mwenna ndirede okubayamba mpozi senga n'okutegeeza abantu bano Ibula kano katono nnyo abasabo ne bannyabo senga kulannama ajja kubeera ku Wolokoso extra owa Ibula buli wiiki ajja kujja n'emiramwa mingi abantu bangi mbadde mu Wolokoso extra nga musaba senga kulannama mutawanya Ibula. So we shall have a special edition nga tumuleeta okubangula family wano ne wali n'okudduukirira abantu abalina obwetaavu mu ngeri ez'enjawulo abantu abalina ebizibu eby'enjawulo abantu mubeereeyo nga mwagala okumanya about culture obulamu bw'ensi n'embeera ey'okuba nti muyita mu bagambire ddala abamulanga mwagala n'okusamira tujja kubanga naye Ibula yagadde nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nagatira baswitaani so tujja kubanga naye every week tulina enteekateeka mu maaso awo kaweefube waffe okubanga tubasembereza services ku miryango gyammwe mu maka gammwe mu nnyumba zammwe mu offices zammwe so tugenda kubanga tumubaleetera tumubasembereze ewaka wammwe mumulabe mubeere nga muwotabuliro nga addamu n'ebibuuzo byammwe hanemuunu mwaliwa hanemuunu twava wano netugenda bulungi sidwali lunaku lwa culture mu South Africa era hanemuunu twagimala ku kazinga bakayita Robin Highland gye baasibira Mandela eye Cape Town twalire ya malavu baba kyali kitya
kyakiri tomulaba bwalinga omuzigo ate nagendeyo nebereramu tolaba olusenyiga senyiga obuyembeyembe nebereramu nga kyogambe ettaka lyokka buyonjo ayagala limalawo okitegeera ate nebumba tutabuddwa ali mu kusima ku tailozi Walokoso Exonosos Muji Ibrahim Kasage manya gange njala kubanga nebaza abalungi abadde matugoberera mwena. Thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala tusinzidde eno kitende gye tusinzidde olunaku olwaleero era nga tuchaddeko maka ga Senga Kulanama n'omwami we Jumba Aligaweesa owa enzikiriza yaba saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekitende ku kkubo wetuwetera eno bagiyita upright professional village. Yeah, wow. Wewuliriddeko. So, thank you so much. Daniel Mugoya on camera, laja upon yourself. Idris Rukwagula, laja upon yourself on camera. Tone Senabulia, ne Chiza Clemente, ye timu wetuvuga echintu kino. Era nga nyongera okutegeeza tujja kubanga ne Senga Kulanama every week nga tube nayo mulundi gumu nga kutangaza mu bulamu bw'ensi eno ebintu bingi nnyo. So, mulindirire mu bbanga etali yawala tujja kuba tumuleetanga. Njala kwebaza abantu mwena abatugoberera. Thank you so much. Tulina kirubirwa kya kuweza emitwalo 10 tuweze emitwalo 10 tuyina enteekateeka ey'omuggundu ey'okubanga tutaasa abantu mu nsonga z'ebyempuliziganya n'okumanya ensi bw'etambula. Naye nga sofa we tuyimiridde tutambudde bulungi. Twetaaga emitwalo 10 egy'aba subscribers bwe giwera tubeere n'enteekateeka ey'amaanyi era nga ya muggundu mugirindirire. Ibrahim Kasage manya gange mbeebaza nnyo abasupporting enteekateeka za Wolokoso n'abagoberera programs zaffe abakomentinga n'abasharinga. Thank you so much muli b'amaanyi nnyo mbagamba nti mubeere bulungi mweraba mbebaza nnyo obudde bwammwe Senga tuyanza nnyo obudde bwammwe. Thank you very much naye bwonkwata mu ngalo manyi okuttemu musambu Alhamdulillah mina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubeere bulungi mweraba